You are nobodies. Tewali temuli. Ekyo nkibabuulirira wano. Tewali ayina budde bwammwe. Okitegedde? Eyo importance gye mwewa. Era ffe Bebe Cool ajja atuyambe yabatuma. Mugaye yabatuma kale. Tetuyina banene mu kuzza misango wano. Tuzze misango luzaati abanene bajja kujja nga bagwirana. Ndoze ekyali ne skin wakirabye. Ali ndoza wakirabye. Abanene tubagwirana. Wane misango ogizza bwogo fa bwomu. Tewali munene agenda kujja ku police ali yenu. Get it from me my brother. Aba banene bola banze mbaludde mu bamanyi. Teri munene agenda kujja gwe Bebe Cool amulabyeko ku police. Nabo balina amanya agokuuma. Byokola nga tebabikola. Gwe lwaki obikola? Wala byekala na ba president Museveni nga bakuba abantu. Gwe lwaki oluzo ojja bikola? Mukakkade nno. Nze sibeeguya. Mbagamba mazima. Bye bajja kufango. Polisi bye yatwala. Eyo naye n'aba program ndala. Bye bajja kufango ni forest. Abula bannange. Muyiga nsolo like do you go hunting? Kyekibabeza n'obusaale. You go hunting? Naye baana mwe mwetaaga kusiba. You need to go to prison. Naye katubasabire. Yes. Junior wange. Ogamba otya mwana wa mama. Fe tunyumirwa gye gudda gwe basiba. Ekisajja jjo kyemulungudde ne kyetwale wafande damulira. Afande damulira nakitwala ekatwe ku police egundi obayo ekatwe wali. Nekikola statement ne kiddayo maka gaacho. But all in all twagala bwenkanya bw'omwana omugiso yafa. Kagwake ketonye ebiziro ino gisavinga n'akabinjako. Obo gisavinga kati. Obo gisavinga akalulunga kawedde. But kyekiri kyonna fwe twagala obwenkanya bw'omwana oyo tewali kirala kye tubanja. Omwana yafa alamye n'atubulira abamutta n'amaka g'omuntu ge bamuttiramu. Fwe tujja ojja savinga nga tona bagenda luzira n'akabinjako. Tetujja kussa mukono. Oba bakutwalayo nga akalulu kawedde. Oba bakutwalayo kati. But sayo no jagendayo. Mpaka ng'omwana oyo Munnayuganda afunye obwenkanya. Kino nkyogera nga nze Frank Abawo president wa TikTok. Omwana oyo abadde TikTok singa abadde muyimbi singa Edu Kenzo yabanja. Walabye video gye batukozemu nze naawe n'abalala bakalivini kayanja bonna nga batuyita embwa n'emirambo. Wagirabye? Be bamanyi bajja kutegeera ensi kyeki. Kati tujja biremerako mpaka ng'omwana afunye obwenkanya. Embwa ezo. Twagala bwenkanya. Kati yagenze wajje no damulira. Yagenze wajje no damulira ne bamutwala ekatwe olwamututa ekatwe ne kikola statement tebamutadde na mukomera teyali nyemu ne bamugamba dde waka. Kati bulijjo yekwesewa. Abadde ngeyo nakana akawala k'obutako nga kazineeyo mu bulumu obwa raisi. Ndowooza wakategedde ne wesikogera. So fwe twagala bwenkanya bwa mwana twagala obwenkanya bw'omwana yafa oli Munnayuganda munnaffe. Ati bagambye mbumu mulwanisa nti Abawo mbumu mwabalwanisa ali. Bamutuma kuba abantu. Gwe wakakuba bameka tamale mirundi bwe yali alina emundu nga zimwe escortinga mbulira abantu tamalebe yakuba ku makubo. Nange kenyene nina abakuumi nga sikuba bantu. So bwe mba mukola ebikolobero bya mutemga nsambe Bebe Cool teyambereddewo yabatuma mukola ebikolobero ye lwaki tabikola lwaki mwesiba ku bantu nga maze okuzza emisango. Bebe Cool azimbye brand ye ku myaka 3 nga takubangako n'embwa kukuba olinga enseeraba. Kati bwe mumuteeka mu bintu byammwe abantu bajja nyiikira ne Bebe Cool mu byekisiru byammwe. Bebe Cool brand ya jije wala teja kuforna ku lumu ku lwamu abasiru abantu banupu bagala Bebe Cool aba NRM bamwagala aba FDC bamwagala kuba yali nitu akola bintu bye sote mumwesi bako si atume kye kibumba tutucha mu kikole ebikolobero temudda mu kwesiba ku Bebe Cool mbegayiride kasasiro zamwe muzikole naite mudda mu kwogera ku linnya lyani lya Bebe Cool mbegayiride mumuleke mutima mulungi si abagamba mukole kasasiro wamwe mukiwulide bamazi kemochi nchirabye kireri bana kisajja ekyo oba bana butasoma kintu kibi kasanze nayitako mu somero oliga yayize kwanda taina na somero yayitamu ali ali ku live ayina obumba tutu bwe butenjale buluma buli wali bumukubira kerere walone bwe bakubide ko police bonenjale buluma nakawala ke bakubye batuno omutwe katunula nga akagala okufaka linga akamaze weeks 2 ngate kana bakulya buli yawo mbubuse busema baba kime bako manyoko muleke okutaba na Uganda banaffe muleka abantu Museveni oba mumuwadde akaduwa bate mumuwadde yafuga already n'amaje gaina go kale bugalonda asigala ye president kimala okiraba president Museveni yavayo ne yetondera obuganda emisana tuku so tasobola kukkiriza omuntu atta abantu ate bamubembekereze oba bakusiba leero oba bakusiba akalunga kawedde bati je kigwera ogenda mukomera fete twagala mutta abantu mulwa kwa government ya Museveni mujiwagira ate abantu bakyawe ffe abawansi oba fa abawagiza abalala fete tulina okulwana nnyo
omwana oyo omugisa afuna obwenkanya dance top dancer ino ofuna obwenkanya oba mateeka oba encha oba ddi aja afuna obwenkanya mujja kiraba temudda jeno damulira ye yamukutte n'amutwala ku police yetuteye mu nyini ne kyetwala ina ina chando linga ku police aba police ne bachiwa bondi ne bachikosa statement ne kidda makagacho kati kitegeeza ati waba yakoze statement file kati etambula file etambula kwa statement ye badde nkulu yes file ebere etambula kati ebe ino gende wa DPP na ateekako emisango yes tenne awo ne tulaba how Ega kale tujalaba nga bwe how it will banange bwejo process we bate mu nvuma process bwejo bwebera mu gwanjiro baye miganjiro yali mu nkomyo gyali kamanda mudogo n'omulabako bakuwa bukade 10 kye kirabo kibagaba fango lindamu fango niyo nabe ekweka nga tubakyalabika esawa zino teri aliyo waliyo simanye ye Ruga Media oba nani naye abasinga bekwese kuba bali ku list babagala babagala anye yadduse komanda mudogo bomulaba bakuwa milioni 5 Ibura Kabadia bomulaba bakuwa kirabo kya milioni 10 nga polisi yekikuwa polisi yegaba yegaba atono omukyotalo oyo omukyotalo bakuwa milioni 3 agobuliwo babo yagala cheke je bakuwa babu bobango yagala cheke bakuwa cheke babu bangambye babu yo wali bamukutte babu yagenzo bali Rwanda aliyeyo aliwa Rwanda kigali jajjange nabunya wanji ali Rwanda ali Rwanda naye babadde baloza bijja bange ebyajjolamwe babu bagaba kirabo kya milioni 3 mu kashi oba mu cheke kati bali baloza bijja bange ebyajjolamwe nga bali amanyi bijabera nge ebyajjolamwe oyo mugisarika abantu be aliko ba MPs gwa info yena muyina ba MP beyo mumbale bakwataganye ne court yeyo mumbale yamanyi sima bagita high court eyeyo egenda bagenda tambula mpaka ngo omuntu wabwe afunye obwenkanya ekyo kanchi babodere fetino olwana omuntu afuna obwenkanya tetwagala kasasira oyo musimanyo wagira Museveni umanyi nyoko mwaba kisingo wagira Museveni ubeba kisingo wagira Museveni wamembo ezo omwana alifuna obwenkanya obulosera mubeera mulooza buli omu ajabira mu nonsense wa bali bakukubye oba mwasamirira wane nuge batta mubeera muvuma abantu bye mukola NUP bye yakola ate bwe mutalekera okuvuma abantu NUP bye yakola abantu ne bagityawa namwe abafango ni abantu bagenda bakyawa lwakuwemula kyawe mazimwe mutukyawe mbade mutuwaki inga amazi ne mukola ebikolobero ali nsini yabakola kimwe mbizimwe omwana olokwa yeffe twamukola ki yana abeera akola ebikolobero nga mulooza tujja bawolereza oyina video nga ina gwakuba oba muli wa kati agende ku police byoze tebinkwatako baba talina musango agende ku police gwamuvunana gwa police mwasamirira wano niye ebisajja byako mu social media ebisajja ebikulu nebirege eminiyo jona gibasamye muri kumwana tojja kutuvuma bye mukola nopo bye yakola abantu ne bagityawa kuvuma abantu na kuwemula era namwe abafango ni bye mutandise mumala wano kola ebikolobero byammwe twabi batuma ewa kenzo laba tumwogerako bebe kulo laba tumwogerako kyogamba Alien Skin ye muyimbi ye kali mu Uganda mumala kola ebikolobero byammwe ne mutandika Joni yatwesonyiwe mbesonyiwe mbali konsula wammwe nedda mutubulire buli atabawagira ebyo bye byakyayo NUP ebyo byakyayo NUP kuwemula kuvuma era namwe bye mutandise tubawagire tusula wamwe Alien Skin yatulisa namwe nga mwewadde eddembe bisirani mwe nga mwewadde eddembe wali buno obuwalawala bukaddamu butalina mirimo era ffe tolina Uganda ani yabagamba mukuba omwana ani yabagamba naliyo mwe baize ffe tuzimbye amanya gaffe temututeeka mu nonsense wammwe temutuka amanya gaffe mu nonsense mukole ebyekisiru byammwe babasibe mulekerawo twaliyo nga mubakuba lwaki mukuba abantu ate mumale mudde wano sibanya temutuwagira ani alina obudde obubawalana ani asobola obbawalana buwala mmwe nga bwe mufaanana mulinga ebikulukuto obufumbo bubalemye emirimu gibabuze lwaki temwetta ani ayinza obbawalana mmwe nga bwe mufaanana mmwe Alien Skin waba w'amaanyi nga yakoze statement ali bulijjo mutugamba w'amaanyi ayina abanene babaddewa nga yagenze ku poliisi n'akola statement ate nga ne fayiro bwetambula muwagawaga Alien wano ne mumuwaga Alien Skin talina buzibu mmwe abawagizi bwe mwaba muwaga ne muwaga omwana ne muwaga omwana Alien Skin mumukozesa nsobi ku nsobi
kati mwabadde muvuma jjano Damuli abadde abakoze eki mwana mugenda kwereetera ebizibu muzze ku jjano Damuli mumuvumye mwe buli omu muvuma muvume Alien va mu byekibanda byotasobola obwo obuwala obwo bwawaga wano Bobi Wine ali magere mu bigere kati yebasi obuno obuwala bwa social media bubeera wano kubandere era kibanda wano ebakusiba ogendayo bwomu goza sipapati yalina bamuwagira mubeera kuno ne bwefuula era kibanda wano ebakusiba ogenda bwomu kati muli awo muwaga Alien temujja kuwaga mwana oyo nga tulaba oyo mwana muto Alien skin ebitu bye mumuteekamu lwaki temuteekamu bakitammwe mugende buli omu abanda wali ati muli bakibanda temujja kutwonoonera Alien skin nga mumusudiya omusajja yeetutte ewa Jeno Damulira Alien skin yabwatuse n'akaaba ng'akooyo okwekweka wano mumuwaga n'akola emisango bwe gituuka nga yeekweka gwe Kawala gwe wabaddeyo ewa Jeno Damulira nga bamutwala ku poliisi wabaddeyo nga bamutwala wano Alien mumuwaga webituuka ku poliisi temubeerawo mubeereyo munwanjaga bagenda kubasiba buwala mmwe mugenda mumakomera n'ebyo ebivubuka ebyo bye nalabyo bikunga abantu bivubuka mmwe mwabulwa emirimu lwaki temuyingira amagye enter the police muyingire the army era kibanda mubandize muli mulinga amazzi Seggona gwayina olugezigezi gwe weyita ow'ekitiibwa gende Mengo bakuwa omulimu Seggona toddamu kutusumbuwa bw'oba olowooza ati wasoma nnyo tetulonda headmaster wano tetulonda headmaster wa ssomero lyo Seggona gende Mengo bakuwa omulimu obeera sekuritale wa Katikkiro Seggona tuggyeko olugezigezi NUPC kibiina kyo genda okole ekibiina kyo Seggona oteekemu olugezigezi lwo kasajja gwe watutamaatama akasajja lika lugezigezi Seggona twakukoowadde abantu beenu toziika toyina kyokola obeera bubeezaawo kuzoola maaso gakolyanga entengotengo nze kasajja gwe wantama era Bobi Wine sikwagala naye weebale otuwonyezza olumbulugu lw'akasajja bannange akasajja ka Seggona kalina olugezigezi tebayimpadde kaadi bagikuwe bagikuweere ki Seggona okoze ki mu kisanja kyo tuweeyo by'okoze tekaguddewo wadde nayikondo wadde bowawolo toyina kyokoledde bantu mu Seggona kuzoola buzozi maaso sibanya ndi w'ekitiibwa mwekwate n'empuuga mudde Mengo olwo olugezigezi lwammwe twabaduka owadda temuyina bye mukolera abantu mwesiba ku Museveni kyazijja kujjako myaka 2 Seggona obadde mu paalamenti okoze eki kiki weerabiddeyo tukikuwe weerabidde ki tukikuwe kyoba otugamba kyokka kasajja gwe watutamya lugezigezi Bobi Wine sikwagala naye weebale tugobera kasajja ako Bobi Wine nagulidde enkoko kungobera Seggona akasajja kalina olugezigezi kona kwogera kennyinyimbwa abantu Seggona ekyagobesera byokola kulowooza nti otegeera nnyo lugezigezi kwefuula nti otegeera oyo politics wooba ebitiibwa mu muzannyire Mengo Seggona ba obadde mu parliament emyaka 20 years tuweeyo kyokoze wano Seggona mwasuula DP etulowooza mawo ye mubi nga muli omwo muzannya bulokalingi ensi yabategeera Seggona muli babuloka ba Museveni ze muliddeko zimala Seggona muli babuloka ba gavumenti DP buloko ne mwefuula abategeera mwebyobufuzi mwabisomerawa abalala gye batabisomera Seggona ebyobufuzi wabisomerawa lugezigezi mugende Mengo mufuuka ab'ebitiibwa Seggona bakuwa obukulu bw'ekika olwo olugezigezi lw'olutwala eyo toyina byokola ozunza lugezigezi kati wabadde oyagala bakuwe kandi kuki myaka 2 okoze eki mubeera ku fulo za paalamenti Seggona genda bakuwa obukulu bw'ekika twesonyiwa kiri ekibiina kya Bobi Wine genda okole ekikyo lwaki temwegata n'empuuga genda mu peasant party yani ey'olusaniya va mu pate y'abanno Seggona ajja olugezigezi mu pate ya munno Bobi Wine yakolako kibiina kyo omutegeerere mulowutigira nnyo ne mugala agamwa Seggona affe twakoowadda nze kasajja gwe wantama era Bobi Wine weebale katugobe naye ku kitebe temumukkiriza kudda ne mubeera ab'ebitiibwa mu bubbi oli empuuga yabba 5
Nesibe lwachi abebitibwa muri babbi. Ono mpuga era naye bwato bwe yatugamba nze ndi wekitibwa. Banteekateeka okebera mu koti nga milioni 5 azibbye. Oyo mpuga gola boyo. Ne muri abasuma munonga. Bobi Wine azanya rabadaba style. Gotobanye politics gwazanya nti walabadaba. Bobi Wine ali mu rabadaba style. Ye politics gwaliko si wababitibwa. Kano mpuga era naye bwato bwe yatugamba nze munange banteekateeka ku bubbi yabbe 5 oyo. Mubalabise bagende. Kanamboze ke kawonye kakazigwe. Bobi Wine ne Namboze naye wandi mugobye. Ne bakuwa omudali gwabazira. Bane singane Kanamboze wakagaseko eyo group y'abafere. Segona, Muwanga Kivumbi, Simanyani, Mpuga, abo babuloka benalemi. Abo babuloka. Mau yabagoba. Mau ye yasoko bagoba. Nera Bobi Wine boto no bakwatibwe ekisa. Kati nawo balabye nti tebasoboka. Nze we nategera ati Segona oli mufere. Genda wambabazi. Mu go forward 2016 Segona wali wambabazi. Olwovudde mu DP ogenze wambabazi. Era nga NRM yekututteyo. Kati wabadde weekabya. Banyimye kadi. Sisambye bulungi toyina byokola lugezigezi. Ate gwe nawe Ssemujju wumula. Ebibozi byo tubikoye byokutubulira Museveni amasuti gayambala. Ssemujju nawe genda. Chira municipality nawe toyina byokoze. Mubera ku madara ga parliament. Ssemujju time up. Nawe tukoya agabozi go tigacha nyuma. Simanya Museveni alira musowani ya billion. Simanya mu state house eriye bitala bya million. Ssemujju nganda nawe agabozi go tugakoye. Toyina kyokulidde bantu bechira. Obutale tewali engudo tezikoleddwa otubulira kateni Museveni gyasulamu n'amasuuka. Kati tukole tutyaffe. Mwe abayisa Museveni sete mu parliament. Mwe mwenyini Museveni sete zakosa mwabazisa mu parliament. Kati ate mwe mujjeno ne mutugamba mwe Ssemujju. Era asula mu kitanda cha billion sente mwabazimuwa. Ssemujju nawe genda. Segona tukuonye. Olugezigezi go lutwaleke Mengo. Ani omulala? Gwe mwako owedda mu opposition. Ani omulala? Simewo Nsubuga. Kasajja gwe Simewo Nsubuga. Nawe wumula. Oli we nale munaye nawe tukoye. Baka kubo bululu busatu. Gwata wumula wabati Simewo. Simewo oli we nale mu munange ne nawe twakowadda. Simewo Nsubuga. Kasajja gwe wumula ko mwawe yimpa waliromu. Okyano nyaki Simewo. Mirundi esatu obera mu bululu bwe nale mu webakuba. Simewo nawe genda. Kubufere nawe kwotudde. Olimba abatu tujja batwala mu police. Wano wansubiza sete zange Simewo Nsubuga wazimpa. Sete zange wazimpa. Nompiteri ku hoteli y'abakatuliki gwe musajja gwe. Simewo ojja kumpa sente zange. Maima tumwe tubasirikira muloza privasiru. Simewo Nsubuga irupe maimane. Wantuza ku hoteli wali ebwayise ky'abakatuliki. Nontuzawo emani like me. Wumula. Va mu bululu. Gwe kirukwago watutamada. Sajja gwe rukwago. Goli mu byosinga ne sitani. Hamu yazimbi omwala. Go wali osula lukwago. Ku mwalo go wali osula. Hamu nga yaguzimbi omwala ne guterera. Gwe kisajja gwe lukwago nawe tukukoye. Myaka 15 nawe toyina kyokoledde Kampala. Lukwago genda. Banne bannaka Kampala temulonda kisajja ekyo. Lukwago obeera buli kiseera obeera mu ntalo. Ntalo na basubuzi. Ntalo na bakansala. Ntalo na badirect gwe munsani gwoyagala Lukwago. Lukwago munso yagalana. Ba director ba kesisi etobagala. Bakasala tobagala. Abagagga mu kibuga bahamu tobagala. Lukwago twakulonda kuwala nabantu. Oli kumwala hamu azimbi omwala. Ababbi babiranga ku mwala ogwo. Nga batubba amasimu Lukwago. Ate Lukwago mubabbi abatubba amasimu ku mwala. Gwenda tivu nawe olabika walimu. Ka waliwe yabbe simu yange nga akufaana na kisajja gwe. Lukwago olabika wali toyagala mwala gukolebwe. Nawe wali mubbi mwaba babbanga amasimu. Kwa omwala gwali mukyafu. Ngenkuba bwetonya kasasira agenda maduka g'abantu. Naye Lukwago nolemesa omwala. Kwa toyagala babbi baveewo. Gwe Lukwago kyotafuna mu kirwanisa. Wano mupaka bakuwa sente. Gwe Lukwago ekintu kyonna kyotafuna mu olwanisa kirwanisa. Oyina omutima omubi. Lukwago omwala oguliranya amakago erubaga nga wagukola. Nga mukole. Omwala Lukwago oguliranya amakago nga wagukola kisajja gwe. Gwe buli kimu kyotalyamu ng'okikuba Lukwago tukoye. Genda. Oyina motoka ya bukadde bina Discovery Range Rover. Obeera mu lulu ovulo gitwaleke ewalala. Twebaza nnyo omugagga hamu olw'okutuzimbira omwalo ogwo. Mugende na kivubo mulabo omusajja kyakoze.
Tamu ozimbi omwalo ogwo ku standard yansi yonna. Ne omwala ne guunya. Ababbi ne babeera omwo. Olufo Lukwago. Lukwago nawe genda. Toyina kyotukoledde. Lukwago Seggona Namboze simanya Ssemujju Nganda bye bye. Honorable Nsereko ekikusumbuwa oli mugezi. Amagezi olina mangi Nsereko. Nsereko ekikusumbuwa lwaki baganya okunominatinga amagezi olina mangi. Oyogera ebyamakulu byokka. Nsereko ekikusumbuwa munsi kwogera byamagezi. Ate era Nsereko nakigamba Honorable Nsereko. Nine gwanga terikyetaaga bagezi. Honorable Nsereko ekikulemesezza ebyobufuzi kwogera mazima na byamagezi. Oyogera nnyo ebyamagezi bingi. Kati politics wo America. Honorable Nsereko ntera okuwulira ng'oyogera ku police economy bituufu by'oyogera. Era naffe tubimanyi nete ebisaana kati. Kati genda mu America gyoba weesimba. Nsereko, you are fit to be a governor in the US. We wali politics oyo gw'oyagala ow'abategeevu. Wano politics gwe tulimu walabadaba. Bobby Yanga Eddie Mutwe Nobiyaniri be basalawo. Politics gwe tulimu walabadaba. Bobby Wine aina diploma yasalirawo abasoma. Nobiyaniri. Can you imagine? No tura mu meeting kati Seggona lawyer naye Bobby Yanga ye yamuwadde ebigezo. Bobby Yanga ye yasetinze ebigezo byababaka NUP bye bakoze. Bobby Yanga ye yamakinze Seggona. Sauda Madada n'ateekako max. Seggona oli lawyer, you senior lawyer. Bobby Yanga ye yakuwadde paper. Era Sauda Madada